Alright, eyo nga tuvuddeyo recently twabaleeterako omwami Lutaya Edrin era nga ono aludde mu kintu kino ekya film industry era yajja wano eno n'abeera nga tunnyonnyola businema bw'akozeeko era ng'akozeeko ku businema obw'enjawulo omuli Love and Pain, omuli The Slaves era yajja wano eno n'abeera nga atusuubiza nti agenda kubeera ng'akola ku kasinema akapya. Finally olunaku olwaleero twamusanze MPG ng'era munnange yatutta abaana abasukka mu 8 tujjukira nti yali ayita abaana wano eno bajje bamwegatteko abeere nga munnange ekintu kino ekya sinema akikolera ddala bulungi nnyo era nga munnange eno gye yabadde nga shootinga movie ye eya Omumbejja naye nga ate munnaye teyabadde yekka yabadde n'omukulu Zaamunyu ono ye yabadde director we ng'ate ali n'omu ku bakulu abaludde mu film industry okubeera nga ba-actinga ono nga si mulala Ahmed Lubowa era nga mukwano kasinema kano kagenda kubeera nga ke kamu ku busingira oba nga walaba Nabossa waneno ku Top TV nkusuubiza nti kano ko yatugambye nti kagenda kubeera akamu kwobo obusinga naye nga munnange eyo gye tuvuddeko twasobodde okubeera nga tumutuukirirako n'atunnyonnyola nti no kano kasinema ko kalungi nnyo asobodde okubeera nga afuna abaana right from the ground era katusooke tubirabe. Enjala ekuluma? Enjala ekuluma nga tosobola kukola? Sobola kukola munnange. Tolina ky'osobola kukola. Olaba ofaanana, olaba embeera gy'olimu. Nsobola okukola. Leero tuli ku mulimo gwe twewaayo okukola ogwatufuukira ekkatala nga Kafeero bye yayimba yagamba nti okuyimba yagutandika ye yeeyimbiranga bibye ne kati gwamufuukira ekizibu kati naffe gwatufuukira ekizibu twewaayo tugatukuveemu ate nga tekyakola ki tuli mu kusomesa eggwanga ng'egirina okuba nti likola ki litambulamu tuddayo mu nkola gye twakolanga bakadde baffe gye batukulisaamu kati tugaa nti omwana owaleero n'owedda ani mutuufu bamuteeseteese batya abazadde abaleero bakola ebintu nga bw'omusinga n'okola kinti ndi mukuteekera ti ndi mukukolerera mwana wange ekyo kifu kati bwe twateekawo enkola eno tuzanye firimu zino tusomesa abantu eggwanga babeere nga bagitegeera mweno tugikoze ng'egenda kusomesa eggwanga kwabo abazadde bateeseteese batya abaana ono omwana amuteesesese bulungi bamala omuweerera agenda amukoledde ki ye omwana gwe baweeredde ki kyagenda okuzzaako ye omwana tugambye nti omwana omwagala nnyo naye gy'okomye okumwagala kiki kyomukoleddewo abazadde twagala abaana naye twagala abaana nga tumanya tubasomesa kye bateekeddwa okukola firimu eno omuzadde yayagala nnyo omwana naye mu kumwagala ennyo ebyamuviiramu byali si birungi. Neebaza nnyo director wange badirector nina bangi okusekera njagala neebaza omwami Edrin Lutaya okumpa omukisa okulabikirako mu movie eno mwebaliza ddala nnyo kubanga singa siye oba osanga ti like sandirabise n'omwami omulala mwami Zaamunyu bambi naye mwebaliza ddala yebali nnyo kutwagala yebali kutubeerera okutudirectinga bulungi. Eno movie eriwo okusomesa abantu abeeyo abagwa mu mukwano ng'abantu babajja ku Facebook tamanyi mpisa ze tamanyi neeyisa ze tamanyi gyavudde tamanyi gyamujje ye story gye njagala okuwa abantu. Lwaki ogireese nnyo mu kyalo gikolera basically eri mu kyalo tuli mu kyalo eno? Basically movie z'ekyalo nze ziwa nnyo credit kubanga ze zisinga tukolera kasente ate nga twagala beatinga nnyo n'abantu abali ebweru kuba sinange lwaki nkola ekintu omuzungu kyakola ate nga njagala kutunda nsi yange njagala kutunda Africa twagala kujjayo Africa nga bweri so basically nadde njirese kulaga Africa nga bweri tusobola okulaba nti tulinako naffe wetutuuka okutunda ensi yaffe. Sijja gamba nti yesoose kuba nkoze firimu eziwerako eno firimu yange eyinza kuba nga firimu ya 6 oba 7 se obadde ngawa firimu 6 ensi tekumanyi firimu 6 zibeerayo naye baba baziterese tomanya munnange biba bitambula mu production naye nze nzija ng'omuzannyi nenkola product nevaawo. Weeraba wa maaso? Nze nga nze omuzannyi neeraba mu maaso okuba omuzannyi asinga mu ggwanga lino Uganda. Bazannyi ki beweegomba? Omuzannyi mu Uganda bamuyita Abe Muchebi ye muzannyi gwesinga okwegomba era yansinga okunkolera ye role model wange. Wano neegomba nnyo
Leira, mukyala Leira Kalanzi, nenegomba mukyala Mariam Ndagire, nenegomba mukyala Diana Nabatanzi. Omukyala bamuyita Leira Kalanzi. Mukyala yazanyira bulungi kutula ne firimu yonna nti firimu nnungi nnyo, firimu y'amaanyi, firimu Omumbejja baagiwa obwongo bwonna. Kyensuubira nti ngaze director wa firimu eno nti bagenda kufuna mu nnyo naddala abali mu projekiti eno. Lwaki? Nti omwana yenna agenda okujja okuzannya nti azze kuguza kirooto kye. Era ekirooto kyazze okuguza firimu eno egenda kusomesa nnyo abantu bangi okuva ku muntu wa wansi pakuwaaki pakuwa waggulu. Kubanga lwaki? Nti abaana nabo beeteeseteese, nange ne mbateekateeka bulungi kibateekeddwa okukola bakirindirire nti gwenda kuba muliro mu firimu endala ze badde bajja balaba. Ate eno yanjawulo nnyo ku firimu zino zetuze tukola, njawufu ku firimu endala eziri nnyo okuzimba kalakita oli n'agituulamu naddala asobola ogijjayo era asobola emufiitinga. Fana ekyankudde asooke balaga kamera gye tukozeseza. Kamera tukozeseza Black Magic, one of the cinematic cameras, verified. Era ekifaananyi basuubira ekisinga cause omutindo gwe twagala gwe okujjawo kiri eri kye banaagamba naye ebina Uganda twagala tukyuse movie gye baakoze, firimu gye baakoze, ate n'abantu mutandika otuwagira. Movie yo ya tabbu.